olwaliro mba njagala kwogera n'abantu abeeralikidde school fees era ng'owulira motoka singa ekukoona, owulira singa onywedde obutwa, owulira singa ofudde oba obuvunaanyizibwa bukuyinze obuzito, n'owulira nga weesabira kubaako kintu kikujje mu bulamu buno. Naye gwe weeraliikiridde fees, waliwo alina fees zonna anoonyeza omwana talabikanga. Ekyo kirala. Musumba tomanyi kyoyogerako. Omwaka mulamba gugenda kubanga gufudde. Ono candidate gwe njogerako, candidate yatudde wano. Omwaka okufa naawe okufa tobigeraageranyanga. Ne bwe gufa n'osigala ng'oli mulamu. Wakyaliwo omwaka omulala. Wakyaliwo omwaka omulala. Omwaka bwe guba gufudde. Era nze ntera okugamba abaana mabegako awo nafunanga omukisa ogukyala mu universities. Nagenda ku Mbala University lwakuba nti obudde bwange buzibu nnyo, buli so tight. Naye nga abaana gamba you rather take a dead year than dying, than making a decision that kills you, than taking the money from a wrong source which has strings attached, than acquiring HIV/AIDS. Yes. Because you are looking for the money that finalizes the year. Fiirwa omwaka waakiri. Fiirwa omwaka sigaza obulamu. N'olwekyo mukwano gwange yeeraliikiridde school fees. Embeera nzibu nnyo mu kibuga ne mu kyalo, embeera nzibu nnyo, naye obulamu weebuli. Yes. Era waliwo ekyokwebaliza ekisinga fees, ekisinga diguli, ekisinga ebintu byonna, nga n'ekyokwebaliza ekyo si kirala, okyali mulamu.